omusajja n'agamba nze okuwa sosoka kumpa akunda ebyo ejjo okumpa bambi n'omuwaako toka ati yadde bw'abanga musaba naye mu kkanisa oyimirira otya wali eri ekyango jango olayira ensi abantu beekaza olayira otya ng'ate n'ogwakabula balala bali mu odi anti waliwo we bagamba olina experience mu kabula sirina era bwe betulabye abafumbiddwa all because omukadde azze n'akwogerayo n'agamba gundi oli akwagala biki bambi abamu baba bawugufu balugwamu bwe bufumbo obutawangala tulina wano kapo ye omuwala agamba bamumusibako bagamba laavu ekula laavu yagaana okula yagaana nti batuka ne quickstant buli omu akwata akambe okwejjako munne so nze ndowooza abavubuka b'ekkanisa naddala abasajja bongereko ku bitabo musome ye ate bwe mbaamu n'akasente nga byengenda n'akasente kiravulavu kyange wosiri olinako n'ekitabo nga kale ninako which is okay naye tolina kitabo oyo ugly waliwo okweyagamba oyambala bubi owunya akamwa nemututama n'abamu tebamanyi kwani mufo kyokujja ngambe Fiona nkwagala atuma mukadde gundi ngeno muŋambire omuwala oyo azif nati mukadde nedda sebo lwaki oteekamu third party wogaana tagira no lwaki oteekamu third party kitegeeza ontidde jangu ngambe Fiona nkwagala than putting in a third party ate jeyogerere gwe naye era kiva sikiririza mu third party bw'oba owulira onjagala ng'owulira onjagala nkumazeeko emirembe nga lava ekulaludde come talk to me ngambe Fiona bannange kale enkolera naye nga ngamba nti kasaki oyo ayinza okunkubira omupiira n'akunsulirayo ayinza okusamba obubi anyway si bonna nze nganze Fiona tekinkolera because I would love to look at you ndaba amazima g'olina ndabe yo confidence manye who you are omanye ekisinga okutiisa nga okugaanibwa tetunadiba abasajja baffe bajja omanyi nti nno abantu batya okugaanibwa singa nengera vayola wange oyo nankyankalanya buli bwe tujja ku kyaki siwira nawe n'okuyimba osoma Nansikombi Claire Nansikombi Charles kati nenengerayo Little Emma ono nga mukujjukujju ne mugamba Little Emma somubire ku paasi wavayola oyo singa Little Emma ono agendayo n'asooka ateekateeka ennimiro eno nze nenzija nsije musizi omukadde olwedde aba mufumbo kati nze nagambye ku boy it's okay but to me it's not you're not man enough okujja okungamba nti Fiona nkwagala I would love to face you face to face ongambe then nkubuuze onyonyonyole what kind of love kati olaba obuzibu obuva nafeesingako ku muwala ne mugamba lwaki tetwagalana kati owulira lwaki tetwagalana ye naye oyini gye nnafuna lwaki tetwagalana lwaki naŋŋamba ekyambuuzisa wamma ekyo naŋŋamba fine kyandibadde okke naye abasajja aba IT yose beetaaga ebiraba byonna IT yange tagikola ki kiki yalabamu walimu opinyo ng'obulamu bw'ensi eno nedda n'okwekana twali twenkana naye ng'ate alaba mba mumpi okitegeera kati nenkola ki bwe yaŋŋamba yannyanguyiza embeera n'omufuula ate abawala be batyo benjagala nze saagala muwala akkiriza omulenzi nga ddala tamwagala naye ng'agenda mulyako ssente nze abazze mbagamba boldly sikulinamu interest n'okuula munno omanyi osobola okumusanga wano ku sabbiiti ng'ali bulalamuuko naye kusaane ng'ate wa tabbu akuula atya abalala bakuula kyagamba abasomesa tebalina ssente akuula lesoni gwatatwala out ate abavubuka kyekkanisa bamuwama kye batamira baagala okukebera
okebera nti fena ne batuyisamu eggaali ate kati okunoonya kyekiki ogenda nga Robert afunye gwati naye nga nze yampisaamu dde eggaali kati awo oba baleeta ne bantama kano keboogera onoonya ompisaamu eggaali lwaki oteekawo eggaali kati masagala ogende kakati ekyo nno kusooka olinde ekyo nno kireeta kino timulimu abawala bambi abamu omanyi timulimu n'abawala abeesiba ku basajja ku balenzi gye bali balenzi babali gye tuli kakati bambi n'agamba Little Emma wange ono okulaga nti mwagala simuyiirawo omubiri n'amuwaako naguyiirawo ddala nampapula muno omusajja n'agamba nze okuwasa osooka kumpaako naye byojja okumpa bambi n'omuwaako kati bw'aba nga musaba naye mu kkanisa oyimirira otya wali eri olayira otya nga ate nogwakabula balala bali mu anti waliwo we bagamba olina experience mukwabula sirina tali wano alayika kameramaani olina experience mukwabula twagala omuntu atuwa emboozi eyo olina experience mukwabula kameramaani waliwo akagambo ke boogera naye ndowooza basaana kakyusaamu wali mu kugatta bageraga nti ndese abakazi bo nenonda gwemebo ndese abasajja bo nenonda semuwemba kitegeeza abadde abalina nga bayitirivu anti muba mukokibu okibawa balina nga bali ku listi bati ono birayira biri kumpi noyitira ekintu kyoba wayise bannaye muve mu kusanga omala n'okugumukamu n'ogamba ani ayogedde ebyo kutidde gwe naye nga ki ekyamazima omwanjuzi abavubuka b'ekkanisa bo bambi balina kwetereeza ayagala kuba ne ku sabbiiti lwandabye ate wamanya nti olina omulimu gw'okola gukuwa kasente n'ayagala azimbire ku ggwe n'atamanya nti ye gwe mutwe anti mwatugamba n'atamanya nti ye gwe mutwe nti mwava emmanju tutambulira wamu maaso anti ate bwe twadda maaso twatwala buvunaanyizibwa bammwe nabo tugisobola okubawa ate busoboka tebusoboka woman is a woman and a man is a man nakyo abavubuka b'ekkanisa bano bakyusa okufunira emmere ku lanchi si kabuliro nti njagala keya n'okwatira ku nsawo waaliwo omulenzi ng'alina abawala aba n'agamba omusumba ninayo Jowani ninayo ne Nakamatte naye mbuliddwako okulaba ani omutuufu suma n'agamba gwe baleke olw'ebikolwa byabwe ojja bategeera Nakamatte yasooka bwe yamulabako n'amubuuzaako bulungi nga yeesimbye Jowaniita ye bwe yamufunira emmere yafukamira ne ku ttaka n'amuwa akamere omuvubuka yagira bwati ono afukamire yagenda okuba mukyala wange okufukamira kubongerako kati yekyo kyeyalaba nagamba olukakoze asukkulumye kwoli kubikolwa omuntu atafayo nga mwesigwa tagenda kwendako naye nga talina keya eri omuntu alina keya naye nga bw'ovaawo ngalavu yafe bamuyambirigo kati awo tuzizaayo wali okulaba lindako tuzizaayo wali omukulu we yagambye nti waliwo munnaffe agamba buli gwe batwala bankutte mu liiso bw'onaaba ng'oli musirifu nga nenaavuyo sebo kyamba nembagamba agenda kunnumba kyamba nembagamba nti omuntu onayinza okubanga musirifu ye ng'ayagalira munda asimira muli n'ebikolwa era akola bikolwa nze nendowooza nti bambi ono mukwano gwange nga bulijjo ebikolwa kumbe ye nga tekyayina kisukkawo kati abantu otuyinza bayamba tutya kubanga bangi
Boja nakufaako nakulabi naye nga alina ekirala kyalowooza kyakusuubiramu naye gwe n'omutwala abantu abamu bambuyize bannaabwe nga nti Fiona bwe yagambye muntu bujangu beera straight nze nabanga straight nafunako ku omuwala twalindowooza nze nali ŋŋamba kwalinga kyali kya nnyo naye nankubira essimu naŋŋamba ndi weringi okufumbirwa ng'omugambyeko yes naye sinamugambako kiri awo naye nga n'agamba nti kyewekanga naŋŋamba ndi weringi okufumbirwa oyinza okuteekera si kufumbirwa gwe wabula ali weringi ye ali weringi yali free nga ali mu katale kati ne mugamba abwoba oli ku speed soke kola ki funa ali ku speed muki munno kubanza ekiseera kyange kyali tekinnakola ki kinabeera yes kati kitegeeza omuntu namwanguyiza era naafuna omwami bali bumbirwa nnyo ne bakuba embaga ne tugenda ne nkola contribution olugendo talumwamu wadde ate obulumi mbujjawa tali muntu alisenda ku ekisiwo n'omusondera kwanjula tali kintu kinyuma nga muntu ali straight forward lano omuntu akumalira obudde omuntu akumalidde obudde alumya ibe baletera bannabo okwetta omuweeredde omu-investize mu kingi ku last minute n'aleeta omuntu omuki era fe gituluma waliwo omusajja yankwanako omusajja oyo yankwanako but I didn't have interest in him nemugamba sikuyinamu interest nagamba mpa obudde nemugamba but no n'obudde nabuteekawo I have no interest in you saagala onnyononereko ssente ninabanga omusajja takyuka kyeyakola so kyenakola nangamba Fiona njala kutolako out maybe you get to see me and understand who I am nemugamba it's okay if it's what you want but then I won't change nga sirina kyemuwule kutwalako out no garage so ngenda okutuuka wali nga ntuuka bulungi nali nyambadde bulungi bambi nansanyukira ne mumusanyukira nambuza bakuweeki wanza bampakawo nga n'ebijanjaalo omusajja yayonga semu yasemba okutwala out luli omusajja yayomba saagala oze sirina ssente nemugamba no kyenjagala okusabya yemmere ddala wali gy'oyagala ebiseera nali njagala nnyo akawunga n'ebijanjaalo saagala tizasobola era awo we yakoma teyadda ate ekirungi n'apa ne transport yamumpa ate teyadda omuwa gyali musanyu omuwa n'agenda yampa transport wange abazze era bwe natuuka ewakale nenywerako ka minute maid nenywerako minute maid ate nakalya so waliwo abantu abalemerako nga you open to him sikwagala naye nalemerako n'atuma abakadde ne batuma abakyala abakulu ojja kudiba naye nga ne bwanakuwasa there won't be love noza mwawulirako omwala yafumbirwa n'agamba ye tagenda kwebaka na musajja yali temwagala naye olwokuba no yakkiriza lwakuba these other people had persuaded them ne bamupaswedinze mulimu abawala abafumbirwa ng'alaba banne baweddewo nagaana nkanfumbira gye tuli naye kati wano wetujjira wano nti bamemba b'ekkanisa ddala abakadde n'abakazi abakulukulumu abakyala abakulu abamu simanyi oba enkola eyo gyalekeraawo bamanyi okwekonekitinza abantu ng'abantu tebeeriiko ddala kigundi oluddewo naye yedda yali yanjawulo baabanga mutabani wa muzeeyi gundi ne muwala wa muzeeyi gundi ne bajja nga bakolana na bano ba mikwano nga babateekateeka era owa famire eno bamujjangawo ne bamulabira owa mukulu mune naye nga bakukyalo beemanyi beetegeera wano bakusimba omuntu ng'omulabidde ku kyaki naye ate togere gwomanyi kamomenti akontera okukalaba ng'omulabidde ku kyaki okubagatta tebamumanyi omusoma n'agamba muli baddembe
okola kyemwagala munsi yonna Kwesanga abafumbo. awo ne beetulira bwe bati kirabika ebintu otandise Ali mu mood. ali mu pipe yenye emikolo kati ogera obatunuuliramu oti kugundi nga mutuufu ne haaga bagitya ekaluubirira abantu bano olabira nti eno connection mu connection Bale twagala bayira love. naye nga kyo kituufu ekkanisa oli azzenga mugenyi amazebo myezi ebiri tomanyi intentions ze ogenda bakutomeza no oyingidde mu kintu kyogenda okumalamu the rest of your life ate mbi ebya SDA biralamu divorce Anti labayo. Ne wano ne bulamu obuyingiramu nga totegedde. bayita wenze nsigaana mwana wa kanisa afunye omusajja wabwe w'ekkanisa eyo yabaddemu ku nsonga yaffe lwaki bafuna olwoba oba ogyemedde omwagala nga bbaawo omukatuliki n'omuwa principles zo nze fiona nsaba ku sabiiti sirya mbizi abcd nagamba nange ndi abcd naye ng'omukwano bwe guli to me it's okay I do not limit love to church olwowabye mu kanisa no it is okay nga bansiba iti nekyo zize nkyogera Labayo. I won't limit my love to a boundary of a church. Anti kati labayo. tyemwayi weekolera ayitosoka n'ombulira enjiri n'akyuka omulyoka mufumbirwa Muli mu sitaani atalokoka. Labayo. western atalokoka Sitaani talokoka. Omuntu agamba nti agenda kutabula ekitangaala mu kizikiza. Kyewuunya. kizikiza kyekiriwo Kyekiri. ab'ensi si Ekitangaala. Abantu abo baba bakizikiza. Waliwo nnyo olugamba abo bonna abantu bange abatonyesa enkuba abamanyi kiseera kye kitannatuuka bo kubanga nate gwe wagambira eriyo abantu abo abalungi abali wabweru nga basinga naawe atudde wano mu kanisa ng'okuba mukazi wo n'owoba bweru tasobola Ofune omusajja oli wabweru w'ekkanisa. Oyo omusajja tabaako na control mu kanisa. asobola okukola kyonna ky'ayagala gye bali. Era abawala abagamba nti bagenda funa omulenzi awuto kubanga omuntu yennyini bakugamba olaba w'ekkanisa yakola kyayagala Samu oyina mukyala wo Deborah naye n'oyitamu ekiro n'ojja n'otawanya ffe n'ojja oyo gundi n'ofuluma wabweru n'ogenda n'okola kikita ebweru nyina omusajja gwe mmanyi bamuma n'obukadde bw'ekkanisa nga lwaki ye ng'ekimu omusajja ye ne ku mwenda agenda nalaba omupiira n'ali ku mukazi mu nnyumba ne ku munaana ne ku mwenda ng'agifuluma nagenda alaba omupiira mu kibanda wakaliwo TV naye agwagala mu kibanda ye ayagala ewali kampani yalaba gwa Arsenal gwamanyi omukyala tabimanyiire Muwagizi wa Arsenal. tabimanyiiko ebyo omupiira kati alina ogenda afule kampani ate ng'eriyo owensi atasobola kuleka mukazi wo mu nnyumba kituufu n'afuluma ng'ayagala mukyala we n'okusinga gwe ku mutima naye kyonna kyekiri kiki ekyandisikiriza nina nsonga ki eyandisikiriza omuntu okugenda okufumbirwa wabweru w'ekkanisa ng'amazima twandiwaddewo nsonga y'amazima ekusagenda mu kanisa temuli bantu abo omanyi bagamba omulya mamba aw'omu n'avumaganya ekika kyonna waliwo nnyo olugamba nti bonna bajja nga bambadde amaliba g'endiga kumbe miki musege misege ekyo olina okkiriza people come with intentions nga ze kigendererwa nga ze nakigendererwa to put you down nga taze na love gwe gyoyita love waliwo omuntu asobola okujja n'agamba nze njagala kuwasa muwala kuba Seguku n'atandika otayiza ekkanisa y'e Seguku buli sabbiiti intentionally naye twalira ddama era n'akubiza nga byo kiddamali kyose nga yali missioni ye era ng'agituukiriza bamala okituukiriza n'akyuka ekyamuleta kiwedde akikubye temakitegeera abazannyi kati kiddayo ku bawala b'ekkanisa kiddayo ku balenzi b'ekkanisa wandyetangidde otya nenda kati nze Uncle Lwaki twandiyesongama nti teri nsonga y'amazima ekwasisa bweru wa kkanisa okujjako ng'olaba nti bano bonna abali munda they don't meet your qualification kuzo oyagala ng'omuntu n'ogamba ekajazi eseguku ate nadda mukuzuuga Masaka nadda mukuzunga mu kanisa gonna bagamba ogwokulya gwasuula wa Mr. Musa abesebuku tetubamanyi ab'emakiro tetubamanyi zezishoshodde ezo era zetutegeka tusangayo Samu omufumbo gendako mu kampu miitingi yemusega Samu yabeerako wano ng'omufumbo manyanga nga si mufumbo naye nga n'embwa tekola ki emulyamu nnyaanya
Aba bagamba alimu omulamwa bamukola ki naye kati Debula nsiise ataddeko obunyanyanyanya bawagala kundiira Genda mu kamitini y'emikajjo. bakwetera akafaananyi kakamya 2016 kubadda kati Robert abuze ki embwa yali endya yali endya mu nnyanja Ukomewo. oddeyo wameeru Obadde olina ky'ogamba? ogezi n'ogamba akagambo kejagala okwogerako lwaki abantu baleka ab'omu kkanisa ne bagenda ebweru kati kagambe omwala abeera mu kkanisa mu ng'alina abalenzi nga 5 okuva mu kkanisa ez'enjawulo bonna nga batadde ku kiguumaaza era bonna nga bamanyi be batunoonya 5-6 Walinako ow'enviiri. wulira nno ng'alina ow'ekajansi ku kkanisa Ow'enviiri. alina ow'ebweya alina ow'essekuku ate kajansi n'agimala kangereko ne mu bbunga afuneyo nga 3 ngendeko nekambi funeyo nga 3 ng'era ng'abalina ng'alina lisiti ye Ng'anoonya ki? alindako omutuufu naye nze kyemanyi love tebagizibirako if its pure love ekutwala ne ku muzibe ne bagamba naye ddala omwana omusajja afaanana bw'ati yamwagaza ki Naye oba byonna I ebyo can't limit love to religion no oba byonna ebiva mu nteekateeka nti abazadde engeri gye bateeseteesemu omwana ekkanisa engeri gyeteeseteesemu nedda abantu bakyuka tulimu kiringa oli yaŋŋamba lwaki abantu bakyuka nnyo famire esobola okuteekateeka obulungi nnyo naye gwe peer influence n'ekukyusa bakyali bobeera nabo oba si ekyo social media nokuzino tuyigira ku media n'ekukyusa oba si ekyo abayinza okuteekateeka obulungi n'ogwa ku mamba sala mamba eriko n'omwana gwayo n'ogwa ku kizu ne batuka n'ogamba n'omwana yagwa ku sitaani nga yakyuka nga bakuteekateeka bulungi yes ebintu byamukwano bizibu it's all about God katonda yekayika yamanya abantu abatuufu abo naye tekitufuula muzibe fe okubanga tetusobola kwesalirawo kumala gatumira ekirala kye basinga okwogera abawala ab'ekkanisa nti abalenzi b'ekkanisa temwagala twako bawala bweru batwala mu kampuniti kuka outing bazaagala nabo wayagadde okumuyita omugamba jangu waka ate bwakuyita ekwomolezi ze bannanga ekintu kye sitasobola kukola mu courtship Robert mukyala wo sisobolera ekyo siri kikola ate kulwaki courtship ija twemanyize olaba omuntu wabeera kubiriza ogenda mu family public mubamusinga siri kyala wo lwaki ogenda mu kafunda siri kyala wo bwendirwala nga tomanyiyo mukwano tujja kutwala emulago nkujjanja lwaki oyagala nkujjanjibirewala mwekakaba bakubuza byatandika bitya kyali waggulu kaakati kukiri kyo kyamazima Robert abaana bakola ensobi abaana abawala omusajja akukwanya akwagala everything is progressing notandika okwetumiikiriza tova wuwe engato gw'omufumbiro vayo maze omufumbira okola emirimu egitali gijjo so ekiva mu musajja n'akumanyira n'okumanyira like is now used to you naye najja afuna nedda mukwano gye babatwala abalaba nti akamatona asobola okwoza Robert nedda mukwano ogenda okulaba Fiona yazze kuno taddayo nga teyazzeeyo yalese ebintu bye kumbe ne Sam abadde mu trial asombako mpola mpola kumbe ne Sam yabadde mu trial ayinayo Deborah abadde abagezesa buki bugezesa kati ekkanisa bwemanya nti Fiona asula wa Sam family life etule Fiona muwase naye nga bambi omutima guli gwabadde wani wa Deborah naye olwokwambuze nefudde omukalabakalabane nekola emirimu si mirimu gyo tubasangira tubatayiriza nga mukyali mulaamu tubasangira mumwagalana mubwe muti family meeting olutuuka tubagattirawo amugenda mwekubira eyo muneetereerezeeyo gamba tubalekeyo mujja kwezuulamu emizi olumu si kirungi omwana kyomwana abulidde n'agamba babeeranga mu kirasi nabakola ebyabwe
lwaki yabasibirayo ye omwana w'ebyabwe naye bannaye ali musafe naye nga abavubuka aba advent ndowooza mutwaleeko ku bawala out kituufu ice cream tumulya batwaleko out mutwaleko ku mazzi ate bwomutwaleka kumubuuza bwakasisimuka ka wiiki ewedde omanyi ulimu abavubuka nabo otuukayokyakamubuuza nti ate nabo batama batwala out agira mu suuti ye naye abaana b'emukono bazanyeka vidiyo abaana bamukono SD bazanyeka vidiyo ku TikTok wakalabye omwani bwe tugenda out agaziba ziti batulira mu makooti atula distance wewe bata kusoma Bible basoma butisimuka bajenzi lesson kuba ndowooza obudde buno buba kwongera kwetegeera kusanyukamuuko bwe tujja ku makyanzuuka n'ensoma Bible ne lesson bwe nzijala ku kyaki n'enjiga ekyo nga neebaka kati wenjaluga akatundu ako Tuesday ne mukigeya mu kaseera kali kale God is love. okutwala omuwala alina obusobozi obumutwalako out amutwale no matter the place. yes atalina busobozi bumutwalako out nawe fuba okulaba ng'okozesa ebigambo amuyita amulinde ku kyaki andi ku kyaki tuba tukomyewo tuba waka olwala owulira lujja lwa kkanisa mu nnyumba ya Katonda sitegeeza tuli waki tuli waka naye omuntu obala n'ogamba nti omukyala sina zimutwala out at least munyumize ebigambo munyumize firimu nga mubenga abali e Dubai teekamu obukodyo mugulireyo data wattaano mukyatingiraawo naye gwe oyagadde okubatwala out bakyagala naye nze mulimu omuntu ayasabako ekyokunywa nzinga nali sikiwuliranga nabo n'agamba ka milk shake amata g'okunyeenya ogakwata n'oganyeenya ŋŋendako awo mulirwana mbuuza ebyokunywa ebyo bayita milk shake baŋŋamba ka mitwalo ena nnyabo ng'otamuddemu n'ekyebiri kyo nali sirina mukyala nali nkola research ka milk shake ogenda okujjambo nalaba ku kyati yaabwe nga onatekekika mu milk shake kwanza kambuuza wano milk shake ki ngendo babuza milk shake wa mmeka ko milk shake wa mitwalo ena kwanza ddala onagamba kunywa emitwalo ena omanyi omuntu okunywa ng'anywedde emitwalo ena ate nga boosasudde kulandiroodi emitwalo ena egy'omusajja omusevensidde nga kamya kibamya luba luseke super batondese kyekimu waliwo abawala abanyiiza nomutwala out n'asaba ebyokulya n'alyako n'abireka ate kati bw'onyiriza ddala sajja omusajja tewagenze n'appetite atuwulira neevuddeyo musajja wattu guza ebyennyanja ebi bibiri n'ekipusi kankuwe ddala olyako eno okulanga ekyennyanja eki bw'omuliisa bw'olyako bw'osooka bw'omuliisa abanga agira naawe nga gwe ekyo kikuba mu kamwa ng'oddamu osuna bannaye mubeere nga mulina mathematics mu bintu ng'ebyo guluta ebyennyanja ebibiri bamuwa ekyennyanja n'asaako laba n'asunako bw'ati nebuchipusi n'ajjako bw'ati naye gwe mubazi ng'ovudde wagambye weyita nti bizzeeyo ajja kutuka wayita baaka amabi naye ndaba wano olwaki otya lya n'omuntu ategeere nti omuntu ono gikola omuteekamu sente ali agambye okwekuuza tugenda tugula ebyennyanja bibiri kugambye tulina gye twali n'oyo omwami ali ku kamera batutegekera mumanyi atera twalya byali byamunda yakulagako nti buli kasozi kasaanyizibwawo bona n'obuguma netubutwalira esaizi gye tulaba bw'ogendanga n'omuwala out bino ebintu byekenneenyenga mugende out wano byamanyi bwavudde waka ne kalalumerye naye bw'otuukanga mu kifo omuwala kyaba akututtemu ekya public kyenjogerako n'abawala bamanyi otukulubeesa sseba abasajja
Natwala mu nzigotta. Batutwala eyo ne batulepinga ne batukolako ebyambyo. Yaba kusabye lero kamya ngera kutwala. Nawe n'ogamba ekamya nakutwala mu obufunda. Bazibu nnyo. Naye bamba muri French Republic. Omukyala soko otuukire ku counter. Obabuze kipusire chikeni bya menu bakugambe tutandikira ku mitwalo eki tano omanye nti kati oli mu kifo eza kikyam oba we ojja kusobola oba sekyo bona aba weepise omanye nti ngenda kulya ekyennyanja tugenda kulya ekyennyanja eki lwaki tosooka kujja nga tonamuleta out nomanya ebisale ojja nomanyi kyogenda okulya osobola nze nga sina meetinga muntu yenna muwala nsoka kulya nenzikuta somewhere. Yes! Wano okanya kibozi. Wano bumunyumikiza nenda katono nnyo. Nzo kusanyusa ye. Otegedde nze nga nakuse nyizo solo. Walidde wa mama nachi. Nyizo solo nende mmere yange ya 10 nnyo batano nenzikuta bulungi. Katono kyesa tu. Onda bakulya mpola. Matali ya nnyo. Kumbe. Naye nze mbandowooza genda ku kifo. Ekikuwa emirembe. Lamuza. Nze nagenda ko mu restaurant namugamba bannaye wano ndaba kamere ka bbeeyi sowani ya mitwalo eki nagamba sobola kulya naye sowani ya mitwalo ebiri naye ssebo nga naye wali awo ogenda olaba kati afumbanga naye nga wali wano n'omugamba nze bangamba jamu osange ku kifo bwekiti nayino kigugolinga ne mmanya gye ngenda kweyisa bweti ngenda kulya bweti era bwe natuukawo byasaba byensaba naye ate nno kwogereko ng'omuntu akutwala atya autu n'agamba nti ngenda kulya kawo bamulya autu naawe nga wali ebijanjalo oyo nali mwegobako nga yantama twamugamba waliwo kiri behind the scene yali akawunga n'ebijanjalo